Wano omukulembeze gwanga togenda ku bigambo bya blogger babeere bweru abo ba venerad bafuna bya bwerere government zibasasula bagenda ne bafuna obubudamu ensi ne zibawo obubudamu naye nze nemedde wano ntambudde naye nze era nkyadda mu Uganda mwendi abo bafuna emmere ya bwerere ba blogger erandani ngoyo blogger gwola atomuuliriza ekyo ki blogger kiriita kagwa kiri ku bya bwerere kati nze omukazi akeera ku makya n'enkola netaaga okusasula kubanga nkulidde wano Kampala Kawempe wali nenzija kati ndi eno nzadde nina abaana bana sisobola kukkiriza atwine oba acheni oba SP oba ani kulya sente zange omukulembeze njagala oveeyo waba wa sente ne bazirya ez'okulwanyisa coronavirus ndi omu ku basoja ame Bamalaaya weza ne miliyoni enamba mu Uganda naye kati bakyali ku nguudo bankubira amasimu media zange zijjula watulyako sente nali mayi bajja kumpa sente zange nfune bennyamba mbakuleetere apana mbu volunteer nzatwalwa na lutalo nfuuka ntya volunteer musasule legal team tuve mu kino ekintu ngenda kusikinga justice government mwe cabinet mwonoonye erinnya lya muzeeyi ebbanga ddene nga mulyaza abantu amaanya nga temwagala muzeeyi we mutuuke wa muzeeyi abantu ne mubakuba ebikono atuukirira muzeeyi gwe mukuba ekikono kubanga muti okubambula sente mwaziteeka wamusobola okumpa embalirira kubanga neza masiki nazo zajja ziri separate nenyigiddemu akalango ka masiki nkozaako okujja Bamalaaya ku kkubo maama nsigala era nga mbonaabona njagala kasiimo gavumenti bateyina sente tutunde zaabu nze bampe zange mbere bulungi n'abaana bange kubanga ndi maama ate ndi single mother mbadde mmanyi abo bakyala omukyala nga atwine ne bw'obanga oyagalanga nnyo sente nga tonnazimba ezo za apartment matiribona lowoozanga nnyo ku mukyala munno gwe nno oyina nebbaawo n'abaana balina bataata naye nze abange mbakuzizza kisoja it means njagala sente abaana bange balina okusoma si gwe ogenda obbaweerera acheni naawe gy'oli muzeeyi nkusaba ow'ekitiibwa weekyekingye mu kabinenti yo bonna osobola n'okubayiwa abantu babi